Mukyala w'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Itungo Kyagulanyi aguddewo essomero. Nze Itungo Barbara Kyagulanyi. Abasinga bampita First Lady. Tegalya Infant School lisangibwa Wakiso Kasengejje. Abaana bano bava ewaka nga mubayigiriza okusiba engatto. Wano ne tubayigiriza nti kibaliga afaanana bw'ati n'engatto entuufu zifaanana bwe ziti. Agamba nti essomero lino ligenda kuyamba nnyo abazadde abaagala okugenda ebweru kyokka nga tebalina we baleka baana baabwe. Tweyanza nnyo okusasula school fees mu budde n'okutererera ku baana bano nga tubabaddiza. Ndabye nga Mwami Balinda, Ssebo Mwami Balinda, nsaba ojjeko wano. Ndabye Mwami Balinda ono nga atunnyonnyola letters eziri mu linnya Tegalya. Tegalya Infant School lyatandikiddwa omukyala munnamawulire ate nga musomesa Nakubulwa Diana abandi gwe bamanyi nga Diana School Girl. She's not here as a celebrity. No. She's not here as a public figure. No. She's here as a friend, a fellow warrior, and a true sister in purpose. Ladies and gentlemen, please rise to your feet with warmth in your hearts as we welcome the guest of honor for today's occasion, Mrs. Bobi Itungo Kyagulanyi. Tegalya Infant School lirina abaana ba daycare, kindergarten, nursery kw'ossa ne primary. So kituufu Bobi Itungo Kyagulanyi yaguddewo essomero lye bayita Tegalya Infant School. Yes, akatamina kalabye olunaku olw'eggulo neera ng'alina speech gy'ali mu kubeera nga awa. Ng'essomero eryo lisangibwa sayidi z'eyo Wakiso. So ntwala omukisa guno eno okutegeeza nti essomero eryo libaddewo okumalira ddala ebbanga. However much nti olunaku olw'eggulo abantu batambuza akatambi Bobi Itungo Kyagulanyi ng'ayogera ku lunaku lw'essomero eryo ne bagamba aguddewo essomero neera ng'eri essomero mbu aliguddewo liri. Kyesisuubira nti kituufu kubanga essomero eryo lyonga lyo libaddewo okumalira ddala ebbanga eriwererako. Bobi Itungo Kyagulanyi yagenzeeyo ng'omugenyi omukulu ku Thanksgiving ly'eryo essomero era n'awa obubaka obufaanaganako ng'obwo ng'omugenyi omukulu yenna bwe yandiwadde weeteeka mu kiti ky'abazadde oba ne weeteeka mu kiti ky'abasomesa oba HM n'osobola okubeera nga oderivalinga obubaka bonna obubeera bukuweereddwa. So njagadde twala mukisa guno eno mbu tetwandibadde nga tukitwala mbu Bobi Itungo Kyagulanyi aguddewo essomero kubanga wenkebedde ku ssomero essomero libaddewo ddala mwaka gwa 2024 2023 ng'essomero nga lyo bweriri neera nga likolera ddala bulungi nnyo lisomesa abaana mu ngeri ennungi eddala. Njagadde beera nga nkola clarification eyo naye nga sinnabeera nga buli kimu nkikuwa details updates zonna nga we zinajja kankusaba subscribing onyige ku notification bell eyo tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino. Still wano ku SMX Media tutambula ne bannaffe abalegi shots ennamba y'essimu yaabwe yeeyaawo omuyimbi ng'oyagala okukolera music video omuyimbi ng'oyagala okukolera audio omulungi on top of that nga music video ezo bazipromotinga ku TV stations ez'enjawulo. Ate omuyimbi ng'obeera tolina ssente zikola music video official video basobola n'okukolera visualizer. Bakwata ne studio sessions buli kikwasaganya ku videography bakikolera ddala bulungi nnyo. Ate omuyimbi abamasomero balina special offer gye muli mwenga muli basomero mulina olimba mwagala okukwata video balina special offer mubakubireko ku enamba y'essimu ebisigadde obibalekere.